Bwekulu alwanagana ne bano kati bye bayina. Kamiliyoni anonya bwa meya, onanonya bwa president Bwekulu agaba masati. Psychologically kimuto kyalinga. Kiruma. Abantu be watambulanga nabo atenga kitawo yali wa amaanyi. Ekintu ekisinga okuluma Bwekulu abo ekigendo baluma obulamu bwabwe bwonna. Nti President Museveni nga taatawo yali bidandi. Nga President Museveni asobola okukwata kana akawala kannakiwala kinja takatena nsonyiwa ko solulimi lwokuba minister. Minister nakiwala kiyingi. Namuwa obwa minister atayina kyali. Naleka gwe Bwekulu kuwa ministry y'abavubuka. Nakuteeka ku level nti goyina gaba masati. Ebyo ebigendo luma abaana ba Bwekulu ebyo. Oyo mwana singa ali wala. Bidandi. Gwe bidandi wali omumanyi gwe. Oyo mwana singa gaba masati ge nali emoyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbalamusiza mwena abakatwega tako. Amanya yenze Farouk eno sheri powered by Sozo Property Consultant bagamba oboyi nabyo nebitunda byomunju ngoyagala bitunda nga biri mu mbeera nnungi bakubireko kati. Sawa zino kati aberenga bakubulira ekiddako. Ndine Mirundi Junior. Tuberenga tukola ki? Tumenya wiki. Soko yanjuli. Banange mwebale nnyo nkwebaza mukulu wange. Okunkyazaako wano olwaleero nenkwebaza sebo nawe emirimu gy'okola n'omwami yabeera mu kamera omanyi abantu tebatera kulaba batuwa production credit fa batera okugitwala naye nga programu zino ziba ziyise emikono mingi okubatuukako kale mbeebaza mwebale twabadde kololwawo ekiro nibabayoola kyabadde kitya kuba gwe yansinza obitegeera ebintu owange bayodde tuve ku biri ebyabagenda amaanyi abasajja kyabadde kololo neze kyasinza okunnyomera mu byonna waliwo baserebu abatambula n'ebakanyama ng'oyinza okulowooza nti taata we ye commander in chief mugondo wange God's plan yekwese mu kabini nga majegaze naye obwedda ali mu bbaala tuyitako n'ekanyama bwaddeni ne banne bekwese mu kabini bekwese mu kabini nansonga ki nga babadde twabadde twesanyusaamu nga womanye ebintu bya covid babagana okwesanyusa naye mulemedde ekizibu okiraba ekiri mu Uganda nti bannange tuddemu tubeere realistic nti sanitizers zino mwenge gwe guzikola so abantu leka tuteekewo kale ku social distance n'abamabaala nabo bakole it's not good okwata sekita emu n'ogikola ki n'ogyebakira nabo bakole naye nga bagobereddwa ki nze sikibelieving nti omuntu abeera mu bbaala nga beewadde bulungi nnyo social distance asinga okutambuza covid ali wano mwoweno ewatali wadde we banaabira mu ngalo so naye nanyumiddwa nnyo kyabadde kitya soko abantu babuli zaala tuto yabaddewo sirikisi watu yabaddewo baba bakyatudde bati tugenda okuwulira ku mulyango nga amagye gayingidde nakulabidde baserebu ba Uganda bulijjo simanyi nti nabo batiitizi abeefumba ensiko ne beefumba ensiko abaabuuza ebikomera ne abeekwese mu kabini ne beekweka mu kabini naye yanyomedde nnyo muganange God's plan obwedda tuyitako bwati nga kanyama jamuvako kanyama yabisudde ebyobwe kanyama nayingira toyi bwe neyekweka mu kabini ne mukamawe kati awe nebuuliza nti baserebu ba Uganda okutambula ekyabadde kololo amasimu singa amasimu gabadde ekimyongedde juku baaderi ajiride abaana babuuse ebikomera tobala abantu babeera ku TV naye mulabika mulimu abakola kalati nalabye omuwala abuuka ekikomera namukomubala zaala toto yabuuse ekikomera bannange Uganda enyuma byebyo byabadde kololo kakati mwamaliriza muti recently be batutte babatutte naye nga abantu naye nanti kakati olaba muganda wange President Museveni tagananga juzi wano bansanga ewange nga ntudde ku mulyango gwange nino omwenge gwange mpola nanga nti ebbaala oli mu bbaala oli mu kunwa mwenge kakati twagala tuteekewo enkola nti mwami Museveni atuyambe agule amabaala bwe kiba kisoboka abantu balina stress y'amaanyi mu Uganda abantu beetaaga akaseera ne bawumulamu
kale obesawa za kafya zongereyo nti omuntu kale ku ssaawa ngazi were ssaawa 5 abeere nga alina kyata ne waliwo enkalamata weekuluma mugana wange nogaba naye ndaggewa kagulo kanywera naye ati baserebu bagenda kubaswaza singa ataasa kubaserebu abo amabala ne bagagula n'abamabala ne bakola by the way on a serious note abamabala tebakyakola naye nabo balina okuyimirizawo famire zaabwe so baserebu okubuuka ebisenge n'okwekweka mu kabini singa batula ne gavumenti ne bateesa ne bagaa nti amabala bagate okuva essaawa emu paka ssaawa 5 kijja kuba kituyamba naye nanyumiddwa nnyo nasese obwedda ndibwe nti obwedda sigeŋŋambye nti nze nge waliwo serebu omuca eyabuse babeera ku mativi ne babeera ku mativi obwedda siragashumba atudde ne bbaawe naye nga balina kanyama abavaaka webagenda mu toyi webakuma wakwata toilet paper webamukuma maama ne mutoyo no bamukuumira kakati God is plan ekimukuumya kanyama ina byamaki abasajja tulon kuba government basenyenye bakuba government ba Lewis tebayina wadde kanyama bakuma God is plan kanyama wachi ani amunonyo okumutta byaswaga byabwe byakivuka naye kanyama yatidde narabye kanyama nga bwatuna kanyama bwatu kanyama yabuze omfoto nga mukama ali mu kabini naye nayingira kabini waliwo DJ oyabeera ne baloja musajja bwatusazeeko ddana obwa DJ yabuvuddemu nasookote mpaka mu kyabadde kololo ekyadde kololo kyadde kiyitire tuveeyo maganda bapaawo tubaleke waliwo kasole kendabe mu Daily Monitor okalabe saagala bagambe nti bya channel eno bya Daily Monitor okitegedde bagamba Army Police Chiefs face US sanctions kuliko Major General Stephen Sabiti kuliko Major General James Birungi muliko Franka Mwesigwa kuliko General Abel Kandiho Wasiye Mwai Banji story eno simanyi naye Daily Monitor njesi tetera kuba bintu bitakwatagana ogirabye tugitemete ekitegeeza ki ebyo bikyera tebintandise olaba ekisooka kyolina okutegeera nti sigwe guno omulundi ogusoose even taata wange yalina miso ng'eketta abantu abaali batta abantu mu malwaliro and we found out there were very powerful ministers abaali amabega nga waliwo n'omu Pakistan yali emabega naye mu Pakistan oyo yakuumibwa abaminisita abaali wano the international community is closing in wabaddewo ebintu bingi nnyo ebibadde bigenda mu maaso mu Uganda ate nga biri stating neared kubanga kyolina okumanya nti ICC eyo gy'olaba erabika ng'embwa etaluma naye egenda eruma abakulembeze ba Afirika zino sanctions zolaba ze batadde ku bana abakulu sanctions kitegeeza ki omuntu wa bulijja kitegeeza sanctions zibeera nga embago ebiseera ebisinga aba mu Luganda nti obulipo kyenyinza okugamba nti assets zo zikwatibwa oba tokyali nnyamawanga g'abazungu ebiseera ebisinga kubanga yo omuzungu akimanyi nti bakuteesa bagagga nnyo naye wanaalwala ekirwadde eddagala liriwa liri mu Amerika era ojja kugendayo awo omuzungu wakwatira nti eno yonna osobola okuvuluga Afirika naye era ojja kutuuka okole ki eddagala lya COVID lyavuddewa era mu bazungu era bakimanyi nti gwe okwatibwa COVID ng'oli minisita wano ng'olina ssente waliwo ab'amaanyi nnyo abali mu gavumenti balwadde ba siriimu bagende Spain ne babooza Boni Marozi ku ssente za mwezi w'omusolo kyovulanga abasajja bajogeddwa mu gavumenti naye tasobola kufulumayo because of medication waliwo jene yalwala wano nga banne be babikola bamukuba eddagala effu bwe yagenda South Africa ne bamugaa singa wawona dda ne babadde bakuba ddagala fu obadde kufuwa nekyovulanga buli alwala adduka bweru abaawo wano health system yabwe tebagyesiga eyaabwe mwennyini President wa America walwala bamutwala mu ddwaliro ly'amagye seeri China eri omu America wano wosanga abakungu b'amagye ate nga bagenda Nairobi Kenya mwaga kani kakati yensi ina health structure bwetyo nga n'abakulembeze bamwe tebagibelivingira so it has been a trend in Africa sanctions zino okuteekebwako era Uganda bagenda bagiclosing I can authoritatively tell you they are targeting ne family z'abantu ababadde ebweru because bw'osoma story eno abasajja bano babadde babba ssente nga bazitwala ebweru ne bagula streets ne bagula ebizimbe ebweru ne bakola buli kimu ku ssente z'omuyi w'omusolo ekyasinga okukunamya mwami Museveni nti ssente za COVID twewola mu IMF ne twewola mu World Bank
Omuzungu n'alaba nga tezina kye zikoze nti olwaleero otuuka emulago nga oxygen masks ebyo ebyuma ebiyamba abalwadde ba covid okusa tulina yaago 5 kaakati tugenda kutuuka ekiseera era Mukama yatusaasidde Mukama ayagala abantu nti eddagala lya covid ligenda likola ki first of all oyina society y'abantu eyagaana okukkiriza nti covid waali era Bungereza bwe yaleese eddagala lya covid neri kuba abantu kye yakoze kufuna bayimbi na ba leaders abali credible be bagenda okukozesa abantu bafiringe confidence teddagala lino terina bulabe okite mawanga agakulaakulana nti government ereeta ekintu neta kibakakaati kako bukakaati sineka nti tamala ali mu music industry are expecting ajje tumukube emyaka emabega bakubaka abaana eddagala effu kyetagisa kabaka wa Buganda okuvaayo alaba bagema abantu nga alaba abantu baddemu okufiringa confidence nti eddagala because is credible kakati bano sanctions ze baleeta they are closing business z'abantu literally they are targeting Museveni is kupalapala nyatamale ngoyite eno mu bajjeno gamba bandi kubyenga bagamba ndichi kankubuulire tosobola kubanga otadde sanctions ku Inspector General wa Police ekisinga obukulu head of intelligence kwe omuzungu abala nti era kyovula banga Bobi Wine yone ekisinga okumutiisa mu Museveni alika ina element y'abazungu alabika sai bana abasajja b'amaanyi mu byokwerinda by'eggwanga kasi totandika bateeka kembago no bagamba nti tebagenda kutandika kutambula gwata abalonda abazungu bajja obwesigwa mu Museveni kyekitegeeza kino yabalonda tebeeronda bino byonna bibadde bikolebwa nga taliiwo obubbi bwa ssente n'oggula ebintu ebiri oba bo bamukwatirako bukwatirizi ng'ebisinga bibye wano Sam Kuteesa gundi minister wa foreign affairs tebamuteekako sanctions mu America waliwo wano baminister banabe balinyirako airport mu America babakwatirawo so ebintu bino bategetinga mwami Museveni n'okujja obukulembeze bwe nti corruption yaganye wano omuzungu yagenda kutuyambako amutukwatire onereru yatta abantu naye aliko embaga ekaseese era isisi naye ejja mukwata kakati bw'olaba ensi nga bano abakulu b'amagye ulira Washington pulls a sizable chunk of money to Ugandan security and health sectors. For instance, $89 million equivalent to 3.3 trillion aid to Uganda in 2018 zabbibwe 19.9 trillion mu health sector ezo zatwaliza 19 point gomanje kitegeeza trillion bana basajja bagagganyi kati omuzungu kubanga kooti zaffe zaafa nti bano kati bano ogenda bawoleza mu kooti eya Uganda ICC yina okutuyamba genda otunulire African trend laba Laurent Gbagbo wa Ivory Coast era naye bazungu be bajja ne bamukwata de Santo Mwangola badde mugaganyo nga tamanyi bano olwalero muwala wali mukomera lwakuba sete za mafuta ezangola so Uganda nayo yegasse kwaga amawanga nefe nga banansi kibira kitusfeeriza because America bwe kuteekako sanctions tekomoko ne sente zibadde zigenda okuvuga government because 60% of our budget is funded by Europeans and Americans kakati America be bayina se yamanyi n'abazungu so balaga mwami Museveni obunafu bwe nti alemedde okukwata ku bantu be bano naye nze nkiraba batargetinga Kayihura ne bazimuteekako Kayihura yali agoberera biragiro bya mwami Museveni so buli ensi we batandika abazungu okugizingako bwe bati era nze kinneeraliikiriza nti kasita batandise okuteeka ku bano sanctions ekiddako we shall have a military aggression ngeya Libya nabo bwe bati Gaddafi bamuteekako sanctions nenga Gaddafi tebamuganda kutambula mawanga g'abazungu bano abakwetoolodde Gaddafi yakuba ennyonyi y'Abangereza erokabi ekyo kye kyamutwala n'agikubira Scotland Gaddafi ye kyataategera nti okuba ennyonyi y'Abangereza erokabi mu Scotland oba ogudde olutalo ku Bulaaya NATO ye yamukuba si UN NATO North Atlantic Treaty oba ogudde olutalo ku Bulaaya ate musiru nnyo Gaddafi yagenda mu press conference ate ne yeetonda n'abawa ne ssente Obama batudde ne Sarkozy ne president wa Germany McCain chancellor ne baga nti nedda naye Gaddafi family yaziriridde sente nyingi tetusobola kumukuba Obama n'abagamba kati ensi tugenda kugivuga ngo omugaggatta abantu n'agenda kyere bwe tutyo mwagala tufuge ensi Gaddafi yakubwe ekisoboka kakati ne bano America tesobola kukkiriza nga bino byonna mwe ababyekolera mwe bwana tewali watabula Uganda bano bennyini be babadde babikola anti bagamba nti kubanga classified trillion eza covid amaje bagawa classified
ngoyezo kati kagenda sikunganya covid gamuteka liga mukuba amasasi kusawa ya lero tuli wano bakubye story jo oba de monitor nga oxygen gundi ezo atano zigenda zigwayo era bakivedira bajja kufanyo nti omusajja w'amaanya ajja kukwatibwa covid yakube simu ebitande ebyo mu bintegekere bisatunze ne mukyala wange bye byakuba Kenya ebyo Kenya yafiirwa abantu abasoba mu 10 Magufuli y'abantu abaziika kiro kuba media agisensalinga chama cha mapinduzi tezanyira ku mawulire fenno tutalina ne ku freedom nti bino babikuba n'okuba bino lye ddembe lya Museveni ayinamu ebirungi bye bino tebifuluma bibera sensa gwe kikuba erwanda olabe bakulya Kagame yali alwana ne Bufaransa Colodi War kubanga Museveni abafaransa bamunyigira yakwata Rwanda e French colony nagiza mu Commonwealth omungereza yagala nnyo Museveni no Mufaransa era Museveni we yasooka okukyali Bufaransa yagendera mu Concord America namukama wange tekikirizibwa mu protocol za majje sayininga wano nti otambulide mu nyonyi y'abasaabaze president na sayininga yakitegeera abafaransa tebayinza kuba Concord kubanga yabo so bino byonna bitegeeza Museveni nti there is a lot of corruption yabadde mu government because ICC America n'amawanga g'abazungu okujjamu local tribunals affe zimala kulemererwa nti court judicial system kino kitegeeza ebintu bingi nnyo kitegeeza ki nti one obuyambi obubadde bujja mu Uganda bugenda kusalibwako kuba omuzungu takyatuwa sente nga sente zibbi ekyo kijja kigenda ku trillion abasajja ne babeera ne streets wano oyanite ebimu ku byamuleetera obuzibu kuba ba mafia kuzikula offshore accounts ezabanene abamu teyabikuba oyanite n'agenda na investinga UTL ani yali mu UTL yali agikulira sibe bamu ku batunda ettaka lya UBC bamugemera ajja okunoonyeza ne beekweka ne bagenda mu kooti anti ate osobola okunoonyereza omusango guli mu kooti kakati ebyo bye byakubanite kakati international local tribunals affe zino bwe ziremererwa omuzungu naye omuzungu nze kyemuti akaliddeddire era nze abantu ba NUP kyensinga okubagamba nti tetukwatagana nnyo na muzungu omuzungu si muntu mulungi nnyo kwesiga akyuka America teyina mikwano America ina interests kati wano ina kyeyagalawo bino bano okubakwata Museveni ali mu kiseera kizibu bwe babanga ne chief of intelligence because countries share intelligence tulirayinga nnyo ku Bayuda era Museveni bwe yagenda ngo okukyala mbawalabu yali tabeesiga ng'ennyonyi yesula Isirairi ekyo no badde tokimanyi tulirayinga nnyo ku intelligence amagye gafaani abadde agatendeka North Korea UN yamuteekako embago naye olaba North Korea olaba bakwata ku North Korea ne baginyiga kati gwe Uganda bakutandise 60% kwa tuli nsi tetuli third world tuli bankuseere 60% of our budget bazungu so lwaki babikuba mu time eno lwaki America ebitandika sawa zino anti kakati nachocho ino okumanya ekyo nachocho ino okumanya nti ebintu biri bisatu akaseera kano mwami Museveni ke wabeera week nti waliwo forces ezirwana okumujjako obukulembeze kyovula nga ayogera nnyo ku external forces kati kino kikulaga nti ne chief of intelligence mwali mu America bebakola ki bebaagala obukulembeze buba tebuteredde kyovula banga alwana nnyo agamba there are some external factors ezagala okutabula eggwanga lino which can be true naye bino si Bobi Wine yabikola Bobi bwabwe kuba local tribunal zakola ki zalemererwa era tekinewunyisizza nti parliament bwe yali eyisa sente za covid amagye bagawa classified gigasinga okutwala sente empitirivu naye nga yerese sekita bagirese yasabi ne tukwata sente ne tuwa abapoliisi empitirivu olwaleero yita ku musirikale nga talina na masiki ate ayagala omuwe kaadi ye egonde driving permit agikwateko talina gloves nomuga kakati bwenjikuwa n'ogiraba n'oginzirizayo taba covid kabanga libatuulako bameka obalaba bawerekera Bobi Wine batuddeko 10 kakati ebyo bye biri mu magye naye nga kintu kibi nnyo eri eggwanga lino omuzungu atandise okulozinga yin bangamba mbo omungereza yatulinako nnyo amaanyi America tasobola tatulinako nnyo maanyi anti kakati ne Bungereza naye tuuse nti enafuyemu kyovula nga yavudde mu European Union Bungereza mu lutalo second world war tulina kye tuyita Atlantic Treaty Bungereza bwe yalwanagana n'Abagermany netuuka ekisala nga enafuye Wilson Churchill yaddukira mu America abasaba obuyambi president yaliko n'amugamba nti mukkirize muweeyo amatwale Bungereza teyatuwa independence kuba yali eyagala
It was the Atlantic Treaty that forced Bungereza okutuwa amatwale. Era ekiziisa Atlantic Treaty yasayiningibwa masekati ga Atlantic Ocean, no man's land. Wilson n'agamba banne tukkiriza tunafuye naye twalika ab'amaanyi temutujevuna kwenkanaawo mujje tumitingire ku no man's land tusayininga endagaano zino bagisayiningira ku lyato Bungereza nekkiriza kakati ne Bungereza nayo ng'ensi eyina ebizibu byayo essaawa zino akatale kaayo kaliwa Bungereza edda Abangereza ekibajja mu European Union balefeje abavene egondi ettake ne bajjanga basala abave Greece emirimu gy'Abangereza gye bali bakola ate bano balefeje bagitutte kakati atayozanga toyi lulinga Mungereza kati naye ajoza kati n'olwekyo bano aba Europeans bano abalaba badde bafuuse threat gye bali nga balina okweyawula ku European Union kakati ekyo kiba kiteeka mu Bungereza mu kati abaga nti okuva mu Bulaaya kigikosa ate ina byefunamu naye yeetaaga ensi endala kubanga power is negotiable kyobula nga tulina ba ambassadors power baji negotiating so Bungereza tulina kakakwate nayo ina okukitegeera nti naye ina interest zaayo tulina amafuta wano papa teyajja kubala bakatuli kibali wano papa wo mulaba batazze kubala bakatuli kyababa manyi abana ebirala ebimuleesa abayita balina companies zabo ezidiringira mu bintu gendo la Catholic Church e Congo abafaza bamala okusaba emmisa ne bagamba nti kati kiseera kyakola kyakulwanirira ddiini emundu ne zivaayo tugende ku kyobululu nawulidde obululu bwatuuse international community eno international trend bino tebatagetinga bano batagetinga bukulembeze bwa Mwami Museveni. It's a vote of no confidence. It shows that the judiciary ya Uganda tasobodde kola ku misango gino obuli bw'enguzi family zaabwe zijja kutagetingibwa era abamu batandika obazza ba minister babadde ba dealingira mu human organism nabo international community egende bakola ki egenda ekino kolebwa Mwami Museveni alina okola dishafa y'amaanyi in fact bw'anaaba awangudde akalulu bw'anaaba awangudde kubanga mu democracy buli omu asobola okuwangula buli omu ayinza obutakola ki abanopo tusobola okuwangula ne Mwami Museveni asobola okuwangula mu ne democracy you can win you can lose those are the rules of the game so omuntu yennaga nti we either win or they lose si democracy kakati n'olwekyo ayina okulishafolinga second alina okuleka international community n'awaayo bano abamu wewa batta abantu ekaseese nga tebalina katuba amala ye yabyeganirawo yagamba nze bano operation sagikola ki sagirimu sagitegeera kakati gwe omulabako Katumba amala abasajja bamanyi future byabakama naye Bobi Wine olwakyaddeyo yawandiika ebbaluwa nga agiwandiikira ababyokwerinda nti akalulu kano ebintu bino bikome bwe banaagenda mu courts of law yajja kujaga nti banne nako ogwange gwaggwa nabawandiikira ne banziramu eyabusiru so kibi nnyo eri eggwanga lino tugende ku obululu bangambi bwatuuse naye nawuliddemu emboozi awo ti 2 million extra naye nga byabakamaga banna bayita mwenna mujje mubeerewo pate zonna mubeerewo ng'ensonga zino tuzigira naye pate zimu tezaalabikayo nzikiriza nti waliwo illegalities ekisooka mu companies ze bawo okukuba obululu obwo nti local companies zaffe zazisobola okukuba obululu obwo ne tudda ku patriotic message eya Buy Uganda Build Uganda ate zaali zitusaliddeko 15% kubanga mu 2016 local companies zaffe zakubako ku bululu obwo wadde local ne international naye ekyasinga okutwewuunyisa ku mulundi guno nti local companies zaffe bazigaana ate nga zaali zitusalirako 15% ku 200 billion kubanga zaali billioni 2 loko wekubeera mujaga Mwami Museveni yakozebwa ati n'agattagatta n'ayawula no okugamba nti Mwami Museveni agenda kubba obululu ng'akuba obululu ebiseera ebisinga ebintu bino birina procedures mwe biyita ekitegeera parliament naye ezannya loolu nnene mu nteekateeka ya deals zino eza government because government is a public entity tekibeera Mwami Museveni nti nga ye omuntu wadde naye his excellency Yoweri Kaguta Museveni tenkabulwa yeyagaliza nnyo kala yeyagaliza ebiseera ebisinga ate ne yeyagaliza nnyo nti yatugamba by August singa covid takendera tewaliwo kalulu by that time
numbers zaali wansi okusinga kati in fact luli twali bulungiko okusinga kati naye olwokuba nti alina abo abamwetoolodde abeeyagaliza bamugamba mwami Museveni tobeerangako mumanyifu nga kati era akalulu kano bw'okategeka okalya kati tuluzinza abantu bangi there is a mess akalulu kano ne byaba kama naye kamusobedde bacandidates babalumba ebintu bwe bityo because we are not prepared for the election twali tunogenda mu state of emergency nga constitution bwegamba n'olwokweyagaliza okwabamu eggwanga kyovula nga lifaana bwetu kakati nga nti tuddeyo okwo emabega diiru zino because project yali ya bilioni 2 ey'obululu local companies zaffe ne zitugamba nti tugenda kukola because mwami Museveni ne bwana abayagala okubba akalulu nga isiweeri tuyina abasobola abali mu isi kati awo boolese argument nti ebitongole byaffe bye biina obuzibu tebiri independent bwe twaleeta electoral reforms mu parliament ekyasinga okwewuunyisa nti bakyusa bukyusa linnya lya isi ne balituma independent isi nenge electoral reforms teziyise ne tubagaba bannange kale waba mwami Museveni yalonze isi chairman naffe leka ba region commissioners bwekwa buli region ina commissioner wayo mu isi ba political players batuule balonde abantu bano tubere ne isi mu Kenya abalamuzi babalondera ku TV sibya bino bya Judicial Service Commission nti omulamuzi yenna mu Uganda mwina abalamuzi nga bamanerenda gwa sentencing ebiseera ebisinga abayamubye bo omulamuzi nga akoze center akulete mu koti atakusibe kakati n'olwekyo mu nsi omulye omuntu omu yagamba munne yamutereza akasawo ka sementi nono namuteresa emitayimbo no waddayo kima akasawo ka sementi nagamba munne empungu yakasitudde noli nawuje muganda nti emitayimbo emmese yagikekese kono nabuza ne banne nsi ki erimu emmese zikekete emitayimbo nono nagamba nsi ki omuli empungu ezisitula kati munnaffe bw'obeera mu nsi ng'oyina abalamuzi nga bamanerenda obulooti ensi wogamba nti illegalities tezijja kubeera mu bululu ziba zijja kubeerawo naye ng'ekisinga okukolebwa abanopo endobo gye beekubyemu yes there were illegalities okuwa companies nezebweru ne tuva ku patriotic gundi yaffe message eyabba Uganda build Uganda zikola ku titles za genocide wokekapeeka leero bw'oyingiza titles za sente nyingi kuba zikolebwa wano awo wakawe bikolebwa by Uganda build era the president Museveni simina akubuzibwa okwambala ebyo bisaati bye kasita bibanga bikolebwa mu Uganda kiba kintu kirungi kiba kintu kirungi kyaba wagidde baloko manufacturers kakati tulina okuddayo tutunulire nti abanopo beekubidde endobo tosobola kuba process gyotabadde I thought we could go tubeereyo nga abalala we babaddewo tutandika okulaba illegalities eziri mu bululu buno negwe bw'otagenda noddabuuza eri wabbali noga nti mwabaddemu extra ate gyotaagenzi gwe kitegedde otya kakati that's politicking mind there is politics and politicking beerawo nga mu politicking nga politics bwe muti so gena mu process kati ate bw'oyogera ekyo nti mulimu extra nga tewagenzeeyo ate nga Bobi Wine yaga nti akeddereza mu kalulu kati message bbiri ziba tezikwatagana oba kyenkugamba kitegeera wabawa confusing ono mukama waffe Bobi Wine anoonya kalulu alikyali mu campaign gwovaayo ogamba gy'otaagenze na kugenda kulaba bululu kuba tebaagenze noga nti ate yakubye milioni 2 kakati bannabyobufuzi ba Uganda beekwatirayo nti nze President Museveni yeekwatirayo naye yagamba nti ekizibu kya Afrika be bakulembeze okulwa mu buyinza n'akomawo n'akitereeza nga emyaka giiseewo nti ate mwategeera ngamba nga tebalondeddwa n'ekiri kye yasooka okitegeera Besigye naye yeekwatirayo n'atugamba nze akalulu manyi tekatwala mwami Museveni naye ng'abaddewo emyaka ago naga kati ndi ku plan B singa kati ali ku plan Z kwa emyaka 2 bwe bakagenda ku plan B nakyo kyewuunyisa so awe twabulanda linze nti tetusobola kuba process je twatagenze kulaba process gyotabadde toba okuba yaki kati abantu bannopo awo tebabaze bulungi tetwabaze bulungi kwasobola kwejjamu twandigeze ne twa process ekyokubiri ekiyinza okuyamba akalulu kano teriyo mukulembeza bakalulu 50% ekyo tekiriyo teriyo mukulembeza abba bitundu 5 ku 10 tekisoboka singa abalala tebavaako kuba akalulu kano olina okumanya ebintu bisatu Bobi Wine yagenze mwakyoli n'awagira owa NRM era mbadde nkutwale wayume ekoboko Bobi Wine n'atuuka buli wamu ng'abantu bamuwagira President Museveni has realized nze singa ndi President Museveni nga ne mu bigere bye I make it shuffle ntuuka mu bye yakola
mwe yatukanga mu kitundu ne Magufuli bye bimufugisiza Tanzania gwereka atuke ku kitundu bamugende nti RDC takola Magufuli yasimba kola ine mu bank nga ba posto aba bank bajjaka abantu enguzi nasimba line natuka counter kala ne kamugaye omanye ngeri je tukola myaka kubolui ba manager bali wagulu baga nti president yenyine yaze babuka madinisi ekyo kitundu Magufuli yatwala abantu ku pick up yawanguddewo ne obutundu 8 Museveni yakwate yoba minister banababya bakube kabanga lya bayise mu Kampala olabero tawanguli abasava wali ku foreign nankani ku ministry ya foreign babimali nze nkomye ku foreign nankani bo babimali batekeoze baga afuneyo gwavumba gatira agendeko akwate yawambe ennyanja muvumba gatire olabo batawanguli ne buli wotuka mu kitundu nga abantu be wakolera tewaliyo na masomero tewaliyo na bandwaliro notakwata konomo people lose confidence in you. So what would help Museveni ya day asoma akatabo The Art of War wali wekisera wino okutaba kwanobo osigalewo seriyo killing obejjeko kyekimulemye bejjeko otherwise eryato litabusa ogenda kugwa n'eryato bano bejjeko ba America obe banonya baweeyo abana bali wano ba psychology basobola okubeera mu ono ati kati waliwo wokiriza nti kansa akulidde Museveni must reinvent himself oba Bobi Wine amumaze because Bobi Wine is a new man. Bobi Wine teyetaga na manifesto teyetaga kwogera mupya toyina kyomugamba nti oluguudo lwe nakapiripiti terwakolebwa kwa Bobi Wine wabba sente tosobola bambabaze ekibaletedde obuzibu tosobola kukyawa student ate noyagala omusomesa yamusomesa ne bamugisha muntu babayuza ku lugoye lwe lumu ne mwami Museveni muntu wazana mkamanda ate ale age yakola ki kibava abantu bamutya bano bonna batumukunde you were the minister of security chief spy omanyi kitegeeza gwe wali mu system tosobola kweyambula system mbabazi yaga forgive me Ugandans I didn't have political power. Gwe super minister gwe yayingira nga mseta usinga tokereredwa. Eyo boga so mugamba. Bobi Wine wabakubidde. Museveni ayino gena mu kitundu. Agambe sete za nadi za niye yazilya. Nti omunene gundi. Put him in tuba in prison. Akwate yo bana. Nebino president nadde bweru wa state house nkoye banalirawa Kagama abyogera. Magufuli abyogera. Tabyogera bano bati. Kubanga esawe zeyo kuntandikwa Museveni ali ku survival. Museveni, this is the first election nga Museveni's popularity is low. That's the truth. Nze sirabanga ko kaluluka Museveni mbadde mu bululu wa president Museveni okuva Nazaribu fe batutwalange kololo okutimba balloon eza president Museveni tobulanga wenda bano ba full figure abakajaseka n'okuseka gumanyi ki kwenalemu fe twakulyamu enalemu nga tuli batonga ba mama bafe batimba balloon ekololo nga president Museveni tagula bantu ekololo twatukanga ku Independence Day nga Katumba Katongole ono wayitoda omusiramu aba basiramu abo bahaji Katongole baani aba bali abayitoda abo nga bakwate emmotoka ne baziteekawo abantu ne balinya wiringire ne bagende kolokula president Museveni ekita kyaliwo bano babbalamu abasobozi be bali mu state house anti byayingiramu abasobozi popularity ye yakka kubanga bano tasobola bakwatako popularity ya mzee eri wansi that's the truth mukaluruka Bobi Wine yazalibwa mu Central Region tasobola genda Yumbe nafuna abantu bwe bati omanyi kitegeeza gwe omanyi project abantu ababadde mu parliament abazimbe project n'okufuna y'abantu basatu sokolabe gokumanya banera ba MP tebafaanagana katolu bwa mavuma Bobi Wine agende Yumbe bafuna yo banaba muvake mabega je mwesete nsereko yategeera is an intellectual statement yekobuko yabadde tegeezaachi kakati Bobi Wine yakoleddwa Bobi Wine region politics wa region za yawukano bodda mu Central Buganda ensonga 5 bazita batya ensonga semasonga za Buganda ngokanonyeza wano mu Buganda oyino zimanya lwakwaza ndibadde mukaga ejjako mu 7 teriiko zandibadde mukaga kakati izo oyino okuzimanya bogenda mu Bunyoro sub region mu bana ya Kitara bayina ebizibu byabwe nabyo oyino okubimanya region ya Uganda ebizibu tebifaanagana kyovula banga Museveni ensena agifugidde ku diplomacy abemengo bagalaki kendo tulene kabaka muwamaji baba Uganda baloze nti bayina obuyinza nenga tebabuyina president yabawe emotoka musanvu wano mu covid ba minister bemenga basiga bali ku musara gwa government kyovula bonna bali bati Bobi Wine bamukuba bali bati
tewali yajjayo ki mugongo tewali yajjayo mutwe bana ab'ekibuli be babadde bakyatuyambyeko nti eyo sente tezinnayingirayo bakyali ku mazima wane waffe erubaga awo waggulu awo nawo waatabuka bwe bagenda okunyumya atambula na calculator ow'ewaffe awo nawo twaba abaga ageza okubala abakatuliki wano we bagenda mu covid nga Museveni yaggalawo eggwanga baatuula bonna n'abateerawo n'omusaala banaddiini nga bagufuna mu covid ebyaddala kaakati ono yayambadde ono yeesiba obudeeya yaani oyo kiganda ye kiganda oyo yeesiba obudeeya nga bo tebabawa sente kyekisinga okubakola ki bayiga baali tebabawadde ko abakoze ebyana n'ebyana nti owasabirako ewa Pastor Kayanja you are promoted into a job okusabirayo obusabizi ko abanene abasiga gye basabira okusabirayo obusabizi you are promoted ero jasaba akulo banya bonna gye balaga gye basabira to be at Kayanja's place in this country can earn a job olaba Kasajja yajja omuntu mu kalulu namuwa omulimu omanyi kitegeeza gwe nti abantu 10 ab'NRM tebayise one opposed abakwata kutogikwatako bo bayita one opposed bansereka abakoze bano ba Semuju bani abagiwakanya ate bo babesimbako kati gwe ensejira bogira boti esiga kifaananyi nti bali be basinzo okukola ennyo kakati n'olwekyo Bobi Wine kye yakoze okuwagira owenale mu kitegeza ebintu bisatu oyo omuvubuka kitaawe w'amaanyi yali dokita nga w'amaanyi nnyo teya appreciate nze muvubuka ono ya appreciate nze kitaawe ate politics wa Uganda ino okukyuka omuntu waba mulungi ng'ali mwenaalemu Bobi Wine bw'anaakwata obuyinza neggwanga tagenda ddifuga yekka we credit Bobi Wine y'abantu tebamanya ideology ye gy'ayina Bobi Wine as long as you are intelligent and you are not a radical he can work with you bine bibina tubibeeramu bubeezi nti tuli mu party zino party system zino kikirizibwa Museveni natuuka mu east katugeze Kadaga wanuupu n'amwendosinga n'agamba nti Kadaga kituufu mu party system kino kiri kitya anti kakati kankoboolire ekisooka obukulu nti politics wa Africa ebibiina tetwabitegeera ebibiina kitegeeza nti omuntu newe baleeta omuntu nga mulungi olina okusapootinga ow'ekibiina kyo nti ne bw'otunuulira nti mwenaalemu nti waliyo oli mulungi olina okusapootinga owuwo okitegeera yoyo kyekitegeeza ekibiina nti ye politics waki kyovolanga twali tugaba cards mu noopo twatuka ekiseera ne tugamba nti be bano oba segirinya tategeera oba ategeera oba gwe takufaananidde bulungi yowaffe bye bibiina naye mu politics wa Africa ebibiina tebiina ideology ate tulina ideology tuli ku nababuuza nti lwaki gundi yagaana enteeseganya z'abeesigye ne Bobi Wine tezaali kwa ideology na policy Trump ne Biden Trump agamba economy njagala bweti ne Biden agamba njagala bweti wano tuli ku ono mupya Besigye obaddewo Abaganda naffe twetaaga tuli kubi individuals personalities not ideology nti Kenya abasajja na Kenya bo bategeera politics bategeera ebibiina tebiina ideology bajja na bipya buli kiseera because coalitions weyegata Kalonzo Musoke Mudavadi Wetangula Uhuru Kenyatta ogateko Raila Odinga Ruto abalemeredde lwaki Ruto yava ku street oyogola vice president weke kyobala abamutya ayinza n'obutafuga Kenya yava ku street yali mutunzi wanga to ku street ali shirudu nnyo kati abenka n'obugagga era Ruto yawandiika ekitabo kitalina n'omugoya yawa credit ye Museveni omuntu awandiika ekitabo n'ateebazaayo omuntu n'omu bulamu obwo oyo muveeko oyo tomwesiganga Museveni talina gwawa credit mu kitabo kye nakisoma bulungi nnyo akuliriza nnyo muganda we Sale Master Deceit Sale gwayogerako bano bonna batumwine kwa yakitegeera bwana aboogerako bajja kuzimba nti struggle yaki ye personalized the struggle ye personal struggle ye struggle yagipersonalizinga teyawa credit bantu Ruto nti bano bonna Ruto bamuyamba ne bamufuula struggle yali Museveni yagifuula yiye
era kyovola banga bano bonna kasita baamala okwo abayeekera okuwamba n'abagamba kati tuwambye twebale kuwamba naye byabitabo kati otyo nenkulabira butafire we badduka okudduka bannadduli bo balemeramu bakyali ku ndagaano za Busaka ze bakolera mu Bisaka nti bwe naawamba nja kuwa kino byakyali ddayo osome nze kitange yaddayo n'asoma baali bonna mu nsiko yalaba ba genocide mu nsiko bakayihula yabalabira mu nsiko taata wange yatuuka mu sigwe baawanga okutambuza amawulire g'abayeekera he was very close to Sali era nze bwe twagenda ne taata wange wa genocide yamugamba ajja akole mu operation or execution taata n'agaana he disagreed with him namugamba mpesa teza isida mu government yam give me my money I do my things openly era muzeeyo okutambula n'ennyondo n'asidi bali bamumanyi bamuleka bwe tambula nayo kyovula banga ku nsi buli omwe ayina emirandira gye you don't come from ndaba bano abavubuka bano baani abo babuloga bamu nja gwe oyina emirandira kakati n'olwekyo politics w'ebibiina ebibiina Bobi Wine kye yakoze kitegeeza ebintu bisatu nti he can work with this boy olw'emyaka gye balimu nga gyewo ebya pati nti Bobi Wine waba president ekyokubiri Anita aliraddeko because Anita inayo ba godfather bamuli emabega nze okumpa akaaniti n'omuvubuka ono Bobi Wine asobola okukola ki era mwana wattu kitofu Bobi Wine yalina influence mu kalulu k'omuvubuka oyo mu primary kubanga Bobi Wine okuvaayo kwamba nti omuvubuka ono mugezi nnyo abalala gy'oyise bo babadde basiru ebigezo by'obugezi yabitudde ddi Anita namulabe ku Twitter agira nti ono mbega wanopo Bobi Wine kubanga newe bakuba Anite Anite yagamba mu primaries nti nopo yalonze ekyokubiri waliwo abali mu NRM abakkiriza ati bwa Museveni ebitundu ebimu talina maanyi gabakomyawo Museveni tache alina ku survival ye kati kyovula banga bano ba minister bakozesezza olukujjukujju okujjamu ba opponent baabwe kubanga bakitegedde nti NRM tekyalina maanyi gakomyawo omubaka if you still believe nti party eri popular lwaki ate obojjamu baliyo bawe emirimu kakati ekyokusatu Bobi Wine abantu abamu tebannategera ideology ya Nopo ideology ya Nopo teri discriminative we baali baturegisteringira ekibiina ekyo ba revolutionary judges ba Justice Kabiito baavaawa ne bagamba nti ekibiina abaana bakiregisteringa mu butuufu kiba kitegeeza ne mu system yennyini waliwo ababelievingira mu Bobi Wine kiba ekyo nno kyamaanyi nnyo Bobi Wine kye yakoze oyo omwana oyinza okusanga nga bali mu NRM ababadde bamusponsoringa kuba toyinza kuba Anita ng'oli mwerere atosobola that means their forces mu NRM ezibelievingira mu ideology yaki fully funded oyo mwana ali fully funded kakati ya Bobi Wine abala Bobi Wine takola kintu kitamuyisaawo ekyo tebakikulimbanga buli woolabanga alina kyakola si yabibala wali ababimubalira tudde ku gundu kakati n'olwekyo Anita is radical Anita has godfathers behind Bobi Wine naye ate ekyo kye yakoze abamu bajja kiraba nti kirungi abalala bajja kiraba nti kisinzira mutegeerayo nenze politics gwemanyi politics gwendabye buli omu akola kimukola kimungerako you are going to get people whom you can work with President Museveni government gye yasooka okufuga yali yabadde na ba UPC kwa abayeekera baali tebasomye era yakwata abayeekera n'abafuula ba minister ng'emabega waliyo ba permanent secretary njawo tulina ba permanent secretary bonna ab'ebitongole otulina ne ba minister balonda permanent secretary be bafuga ama ministry Bigirimana omugamba ki ngali mu ministry be bazifuga kwa permanent secretary yaba ne sente bano ba minister just for political regional balancing junior tuveye leta kubanna mugwanya batasoma urban development babere nga tugeno maliriza ayina mugaso nanse yaddawa campaign zinga tizijira ne tumukune nawulidde agamba bamawulire temwagala kunkavalinga kisitegera bye muliko nanse campaign zikubirawa nanse akyalimu Linda omukyala anti kakati gwe kyotamanyi oli omwana project y'abantu ono Katumba jandibadde muvubuka mulungi nnyo bw'aba ayimiridde ku by'abavubuka naye waliwo section of people elites eyagala okutujja ku by'amagezi tudde ku by'ekisiru batuyingize mu Katumba leero alina abakazi
Is he homosexual? If Katumba is with the girls, it's normal. Kati eriyo gulire. Kati wali wabagalo difule gulire. Katumba yalazeno. Katumba nalageno. Mwe ebintu bituli mu byamagezi. Badde dobo obukoloddiribwa abo kabuleta. Kuba bwina okusayininga ku DRA form direction was free and fair. Zigende mu European Union Bobi Wine yakanga yaziganye. Mu 7 tayingira Kalunga tayinamba candidates bana ba supporting. Baba amuleba balagawa. Katumba. Baba amuleba balagawa. Yaddawo. Omanyi nti first lady ya mu minister bagobako balunowe mobs vice president nalagire ebbaluwa nawandika akomewo nenga bamuleba yamulyo bikuba yali atula ku lukiiko lwe mobs bamuleba balaga bajeno biralo mugenzi ndowooza mugenzi kyalya taliyo takola jali taliyo takola bani abali bamulese kakati mmwe politics bwe munamuzza politics bagala mwebye ebyeki bano bamulesemu anti akalulu kano tebakalimu kyekisingo baluma Bobi Wine beriti yabavaamu nadda ku bali bagala mufunira mu sente era buli woowulira ale Bobi Wine ekibadde kituyambyeko kibuli yebadde muyina nti Bobi Wine abadde atuuka okwogera nti omulangira akyali credible eri sente tezirinnyayo bajja byogera nga webiri obusiramu bwe tukyayimiriddeko wano naye buli gwolaba togenda mu nteeseganya ne Museveni mwana wake eggwanga lino tojja kulisobola gwe kintu kyozanyirako tokimanyi nga badduka twakkiriza tuteeseganya nga ebitaano bijja kakati beriti kibaluma Bobi Wine ayimidde ku maanyi ki gwe vaayo muvumire mu katalo lwaliro bakubbe bakutte ayimidde ku maanyi ki g'abantu kakati n'olwekyo beriti kubanga ojja kukitegeera nti nabo baagala okweraba mu future waliwo olwalira batakyalina following ku page beriti abamu nga guno omuyaga gubatutte gw'omuyaga gwa Bobi Wine omanyi beguttidde goloza abasajja mivule yatambulanga n'abantu olwaliro bwadde n'ensolo okambwe leero ayina pisto manyi kyekitegeeza gwe musanyufu goza musanyufu bangi nnyo abanyiivu political career zaafa olw'ono omwana olwa Bobi Wine kakati n'olwekyo bayina buno bu project bwabwe bakatumba babeeremu era president yamwogerako they are the fruits of immunization. Museveni tayingira kalu ekyaleetedde DP obuzibu ku luno Mau yagaana okolagana ne banne bali bonna buli woolabanga abantu bakubagana DP ekyagireetedde obuzibu kulya kasita bambidde otabawa eri ezijjawa eziriwa zatabawa iPod baba wa sente meka eza iPod baba wa sente meka abo bonna bali mu DP soko deyo tunulire kaliya zaabwe zatandika zitya nkusomereyo bana basibe wanalebo kuteso nga bakubidde simu bakwata n'abawo ebyokola baliwa n'abawo ebyokola goba wulira bakuba projects ze gwe laba zonna political shows ezibeerayo oba bakuba ebyabamu gwendeko mu parliament mu bukiiko obwo olabe reports eziwandiikibwa ne zituulibwa mu bukiiko obwo ng'omubaka abuuza mubaka munne ku madala nyamba bambi ekyo ogenda okinjogerereyo saagala minisita oyo andabe yampadde akasente nga mubaka atuma mubaka munne ye yaba abimwogerera palamenti ya busuubuzi bamanerenda basinga mu palamenti baki n'osanga ng'omusajja ali mu gavumenti ate yaaboola ababaka ba opposition sente amabanja gabali mu bulago ani akirimu ekintu ekyo sinnaba kitegera bulungi ani akivuga nti onadde bokutesa oleka mwana wange gundi anaakyogera kati kyobola nga bahonalebo nsereko bo babuuka bati anti omwala yambadde empale munda abuuka ati omwala atambadde abuuka ati kakati mulimu nayafuzi nga toyinza kubuuka ati abuuka ati politics wa Uganda Nancy yaddawa Nancy simulaba ku mawulire nga akuba campaign abamu bajjamu just for other things naawe bakulabe omubaka gwe mmanyi munyagoloza ayingira parliament kufuna musaala ogenda ebweru okufera kasitoba ne sitampu nti oli mubaka wa Uganda oyinza okubba ensi n'ogimalayo gwomanyi nti president Museveni baadivaize abo kuba oli akulaba nga adivaiza wa Trump ye kategole gyakutwaliramu
kakati abamu ababaka mu parliament mubabuza naye omusajja center azijjawa tebali ku musala gwa parliament ayagala kipapula kino nti the member of parliament agende Bulaya asake banji nnyo babaleeta ne babebasawo mu Serena era obo yagala kulaba mu 7 office eri fully funded wali osooka n'osasulayo sente n'otwalayo ba investable deal nezikutuka eyo state house bwe yatuuka mwanganange bebe kulu namulabyeko nga naye agamba mbo ekisumulozo ekiza mu 7 kiri uwe kubanga ayina biga eriise eri muli emabega ayina n'ekusaasiro bakatambi wakalabyeko keyakoze mbo pastor yamukubidde simu bebe kulu afune ba psychologist bebe kulu kulu kitegeeza muntu mukkakkamu ate no bebe kulu kale kulu waliyo kusaasira kitegeeza ate bebe kulu tumukubira na bwe ne bigaye alina eriise eddene yenna mugereka amutambulira bebe kulu tumukubira bwe ekisumuzo kya muzeeyi kubanga ye mu byobusiro ekiseera kino oyogera ebintu bebe kulu akola nga ayogera ebyo wasinga okukola amawulire tegajja muwandiikako ebyamagezi byo takyabiina naye kati buli wayogera ebyo amawulire gajja era yanyumira nnyo nga mudiscussingako kuba bebe kulu yesse musiru Bobi Wine akulesse Chameleone akulesse gwe toyinza naawe kusigala mabega oyina okwerwanako erinnya litambula na media kati ye buli wajja bambi n'ayogera ebyekigwagwa mumubira banga byakigwagwa naye ayagala mawulire kusigala waawo nga ali nebali kuba bali bo bamulesse kakati ayina okwekuumira awo era agenda kutuuka ayogere bingi nnyo kuba nawulidde agamba nti past ya Bobi Wine determining a future ye tuwaba yali munyo wanjaga butesobola mukola ki Obama yaginwa mu high school teri mukulembeza atalina history embi abantu tujja tukyuka bukyusi mu psychology yetu kiyita tutya tulina theory engeri gye tukiyitamu omuntu wajja n'akola ki n'akyuka President Museveni genda osome ekitabo kye yavaawo in fact Bobi Wine amagye n'enjaga gaawukana amagye n'enjaga tebyawukana era Bobi Wine abo bonna abakungu b'amagye yali ku mikwano gyabwe amagye gasigimirira okusigala gwe wera enjaga mu nsi olabe America olwaleero erwana n'abadrug addict magye omuntu okutta omuntu n'akubomula ng'alinganga nsolo so kya past ya Bobi Wine tekigira ate kigira ki Obama naye olaba abapresident abalala bafuze ensinga baali basiyazi so past y'omuntu ebyo gwabimanyi people change the why people have loved Bobi Wine is a transformation in his life. He has a story to tell people. If you don't have Bobi Wine as a politician, you should have him as an inspirer, an inspiration. Bebe ko ina bias ku Bobi Wine simanyi. Alwanaga Bobi Kulu alwanagana ne bano kati bye bayina. Chameleone anonya bwa mayor, onanonya bwa president Bebe Kulu agaba masati. Psychologically kimuto kyalinga. Kiruma. Abantu be watambulanga nabo atenga kitawo yali wa amanyi. Fe kitulese ku media kuno butasekererwa. Nti omwana kitawe yali wa amanyi neera bamutabani wa mirundi ayononese. Abasajja abali abamanyi family zaabwe zaddawa. Goloza Obote yalina cabinet. Obote yalina cabinet. Abana baabwe baliwa. Tabani amini. Ye kale Katonda amuyambye. Nafunayo byafunyeyo. Ono mutabani wo Obote kitawe yaleka political party number ekyana kijitunda. Kijitulira no ku Uganda House. Bwezunga bwedde wa Museveni yencha bwezunga bwedde akena. Kubanga Museveni akutte mukyala wa mufudde minister. Ake mutabani wa president. Awe empera credit abana Kenya. Ziri family z'abana Kenya mu mugamba ebibi biki omusajja azimba omwana Raila Odinga kye kimukozo obi musajja watu. Mutabani we yafa Castro. Castro Odinga aina muwala. Mutabani we yafa Moi, Gideon Moi. Aitula ku mikolo n'olaba Moi nga yaliwo. Mwabana mubagulira ki? Kubagulira simu kulaba buseego. Noba musanyufu. Abana temuba traininze. Ate yamuguluminga ki? Oyo mwana singa ali wala. Bidandi. Gwe bidandi wali omumanyi gwe. Oyo mwana singa gaba masati ge n'ali emoyo. Tatigira. Waliwo kye tuyita political value. Inze bampita okumpa obukadde 5 government yampita okumpa sirireveyo. Kwata bilioni 10 zikasuke wange totuluna mabega. Naffe twagala kufuga mawanga.
ebyo bifo bibali mu bye twagala tetukyagala kutukanyugirako. Nze bwe nyendeewo omuntu mukulu wange Hamu mutumidde nnyo mwagala nnyo ampa ssente ne ku ofisi esimalawo ddakiika 5 mwali tali nga nnyenda sabimanyire ebyo byokudda ku ntebe y'omugagga njiddugaze nzire eno ebyo si byange era teromubuuza nti full figure ne bajjo bayita wasiitawo naye gwe kyogamba nti Muzeeyi Bidandi waba yali n'ekipate gya bilivingiramu ne Bebekulu era anti kankubuulire ekintu ekisinga okuluma Bebekulu abo ekigenda obaluma obulamu bwabwe bwonna nti President Museveni nga taatawo yali Bidandi nga President Museveni asobola okukwata kana akawala Nakiwala Kiyinja nsonyiwa kozesa olulimi lwokuba minisita Nakiwala Kiyinja namuwa obwa minisita atalina kyali naleka gwe Bebekulu okuwa ministry y'abavubuka nakuteeka ku level nti gw'olina gaba masaati ebyo ebigenda oluma abaana ba Bebekulu ebyo nze tatange bali bamuwa omulimu mu State House akomewako ne mugamba Muzeeyi tuddayo emyaka 14 gyo bakoledde gimala bwe baba tebatubazeemu magezi nga jjajja waffe baali bamwocha president yamunonera helicopter ffe ku ssomero batukubanga emiggo nga batuga kitammwe yasibyewo Museveni nga abaana bakuba emiggo 3 ffe batukuba 7 gwe mirundi komawo kitawo yasibyewo Museveni nenkera ku machanga mu government ya President Museveni olwaleero taata wange mu batu mutunyeza ngera nkwategala byenganzira ti Museveni abeewo Museveni aze transferred yanga Museveni tafuze bubi gwanga lino waliwo abajozi abadde balooza nti ensi yaabwe Bebekulu Muhammad kakati Bebekulu ligase ya kitaawe Mandela batabani be bafa mutabani we yafa sirimu Mandela oyo Nelson Golaba Mandela okuva yavaako mwana we afuze ku South Africa Tabu Mbeki bani bonna bava mu family ya Mandela oli omukazi Buto webuyindi family yaabwe efuze ono omwana kitaawe yanona South Korea Park ono oyo mwale yajja dera ali mukomera nga kitaawe Geno Park yanona South Korea ligase kintu kikulu nnyo tibagikuuma Bebekulu if the president really loves you akuwe ministry obeere ku implementation body ne olwana na balamu mbubega ine kusaasira tweyanze abantu abo nga tumaliriza nalabye story ya Drake mukyala wa Drake yavuddeyo ngamba nti bagenda mu kooti ebintu byabigenda mu kooti ayagala miliyoni za $5 oba mu mwaka 5 ebintu byabagagga sibitegeera ebintu byabagagga era bitime yemo muzaata nalabye family bajanisi byebimu ebyo legacy gye tubaddeko bannange wewabaawo empaji ey'amaanyi Sheikh Muzaata yabadde empaji nnyo omunaddiini yenna asobola okuyimirira ku mazima n'ayogera ebintu nga we biri nakugamba muganda wange nti ensi bw'eba esaanawo abatamanyi tebaba na musango kuba baba tebamanyi naye ffe abamanyi ne tusirika ye Uganda buli omu aga tebinkwatako President Museveni yali asobola okuwa Sheikh Muzaata ssente naye yayimirira ku mazima n'agamba nti ekyo kikyamu ekyo kituufu abanaddiini tusigazizza batini abayina njagala nnyo ababbi mu gavumenti batuleko nti ensi eno tugivaamu tutya kwa obugagga bukoma na buli kimu kikoma naye kyenyinza okugamba mu Uganda nti we are living an imaginary life. How? Baserebu baffe oba n'abantu ebiseera ebisinga bye twegomba batulowoozesa nti bali mu bulamu obw'ekigagga baamalayo ne batuuka okuvaawo nga tewaliiwo ekisooka kye balekedde baana. Kati abaana olw'okuba nti baba si bateeketeeke ne batandika okulwanira ebintu nti abantu boolaba famire ezisinga okutabuka imaginary nti ebintu bye babadde bolowooza nti balina banka ate babanja. Kati Sheikh Muzaata biiru y'eddwaliro yabadde ya ssente mpitirivu nnyo mpitirivu. Kakati n'olwekyo abaana okulwanira ebintu by'abakitaabwe Sudiru bw'avaawo olwaleero empaya ye tesobola kugwa. Nze naliko ekyala we Munyonyi kusipiikiriza oti nalaba system abayindi gye batambulirako. Omuyindi ave buyindi nga alese obukadde 1000 obukadde 10 baavu kwa abayindi obukadde 10 baavu. Bw'oba oyagala okulaba nti obwavu bwo bigenda ebuyindi ng'oli mwavu ate osobola okuwasa
bali babeera bonna ennyumba zaabwe famire yonna ekuŋŋaana era abayindi kyovolaba nga bandirya nnyo omuceere n'amazzi ali omuceere mutini ajjuzeewo amazzi era omuyindi talya mmere nga teriiko mazzi kyabalemeramu kuva waabwe kuba famire ennene omuceere gulina kuba mutini onywe nnyo amazzi kakati n'olwekyo abantu tebabateeseteese omunnayuganda yekka akyakikoze okulaba nti empire ye mulwana has mastered that art bwe yavaawo empire teyakola ki teyayiika naye okuteekebwa kw'abaana n'olaba ebyana ebikulu mbu bagenze kuziikulayo malaalo ga kafeero can you imagine nti naffe tuli baana be kitaawo waafanga nga takulaze eyo nti oli mwana we keep quiet ebyo byaggwa leero mukulu waffe famire yaffe ey'abahamu naffe ne kojja Nsereko tetusobola kulwanagana buli omu ali mu bibye ze famire buli omu akola bibye abaana tebaagala kola basoma kati abo abaana oyo namwandu wa muzaata yeetaaga okuba emboka ezimutirawo